Jjukira nti episode eno mu kujiwa introduction nga bwe twayogedde ekibuuzo kyaviiridde ddala ewa muganda waffe wa mwannyinaze eyabadde awuliriza Shell n'abeera ng'atubuuza nti kuva emabega yonna tuzze tunnyonnyola nti Central Bank oba etuyita Bank of Uganda wano era mu ngeri ya kunyumyamu kuba yabadde question nga yetaaga direct answer nti Central Bank tesobola kubeera nga ku nsonga eriwo ey'okubeera nti obwavu bungi abantu abasinga beeyiya bweyiya nga buli omu kyanoonya kwe kuva mu bwavu oba okubeeramu ne ssente mu nsawo kubanga Central Bank ddala oba Bank of Uganda yansi yaffe nga ate bagikolera oba eriwo okubeera ng'eyamba bannayuganda lwaki tefulumya ssente zimala kubeera nti buli omu afuna akasente abeeramu ne ssente ezimumala mu nsawo kubeera ng'atambuza obulamu bwe ensonga y'obwavu n'evaawo. Tumugamba nti ekisoboka bulungi nnyo era Central Bank erina obusobozi obuprintinga ssente ezimala kumpi buli munnayuganda n'afunayo n'ekiba kigamba nti buli munnayuganda afune kawumbi kisoboka naye si kyangu era si bwe kityo bwe kikolebwa. Nibo bagamba nti buli munnayuganda afune miliyoni emu olunaku olwaleero omusolo osimba wali ku Central Bank oba ku Bank of Uganda basobola ziprintinga ne bazibawa naye kibeera disastrous eri economy nga bwe tugenda okunnyonnyola mu maaso eyo. So Central Bank eba erina okubeera oba Bank of Uganda erina okubeera nga engaging ensonga zino n'engeri ssente gyezitaamu okugenda eri abantu era ensonga yatwogeza ku ensonga ya monetary policy kuza mu kugitegeera yalabye nga waliwo obwetaavu okubeera nga abuuza ekibuuzo ekyo kuba kyekisooka okugira ddala mu bwongo bw'omuntu nti Central Bank webanga etuyamba kubeera nga tuli bulungi ng'abannayuganda ate nga ekolera bannayuganda okusinga lwaki teba printinga ssente zimala abantu ensonga y'obwavu n'evaawo buli omu ng'alina ssente kisoboka naye kizibu olwa technicalities entono ezikirimu oba ez'amaanyi ntono naye z'amaanyi nnyo okubeera nga zeetaaga okubeera nga ziwoobwa okwekkaanya okw'enjawulo naye mu kunnyonnyolako okwangu nga tetudde ng'abali mu class ngenda kunnyonnyolamu ensonga eno engeri gy'eyinza okubeera ng'ekolamu. However tuba tulina okuddako k'emabega ne tuddayo ku roles za Central Bank ne twongeramu roles zino ebbiri ne twongeramu tools zino ebbiri zekozesa mu monetary policy okuba osanga tunazongerako kigenda kuwa broader picture oba okwekkenneenya oba galubindi ez'emulundi omulala obaolyawo ziyinza okwekkaanya ensonga eno lwaki erimukko eggumba n'ensonga lwaki Central Bank all over the world ensi yonna yonna tezikikola. Ekisookera ddala tugenda kwogera ku kyoyita monetary tool twayogera ku Central Bank rate era gye twasinga okunnyonnyolako netwogera Central Bank rate jjukira nti nno ye rate Bank of Uganda gyewolerako oba Central Bank rate oba Central Bank yonna mu nsi zonna bwe kiti bwe kikola ye rate oba ge magoba geteeka ku loan tugeze zewa commercial banks oba banka zino ezaffe eza bulijjo kati tugeze wezibeera nga ng'ebawera ku loan yo ng'ewola commercial banks ezo nga ku 5%. Commercial banks ezo zijja ne zituwola tugeze ku kintu ekiri realistic era ekiba nga ekigwana nga ku 4% nga neyongeramu 4% ffe ne tuwera ku 9% yojjukira bagiwera ku 5% kati difference eyo gundi percentage ezo percentage points ezennya gegabeera amagoba gaayo ku loan yo wetyo bwesigala mu business. Central Bank gyakoma okwongeza Central Bank rate eyo ne commercial banks gyezikoma okwongeza interest ku loans n'olwensonga eyo nebange controlling money supply nga twayogera mu episode yaffe eyagwa ekyo kituyambako okuuma inflation kubanga tekola ki teduumukanya emiwendo gy'ebintu tegiduumuka nnyo naddala nga wazzeewo ensonga ya demand pull inflation netujja ginnyonnyolako ki ekigireeta oba cost push demand pull waliwo eri imported ng'eva mu nsi ndala naye eyo gye bayita Central Bank rate era nga yo twagyogerako ne tuba nga tugittaanya bulungi nnyo mu video zaffe enkadde naddala episode eweddeyo ku 5 n'eyokuna osobola obisanga mu bulungi neyongera okubyekkenneenya naye nga tubudde ku Central Bank rate Central Bank erina
policies endala zeeko oba tools endala zeekozesa ku maintaininga money or controllinga oba okustimulatinga monetary policy yaayo. Monetary policy twagyogerako nti quantity ne quality of the money which is in the population or which is in the economy. Kati ogyota quantitative tightening kino kiba kitegeeza nti oogera ku value waba oogera ku sente obungi bwazo obuli muki nga tugamba nti obw'ettaano buli bumeka mu economy, obw'$50,000 buli bumeka mu economy, obw'Emitwalo 2 buli bumeka mu economy. Kati eyo quantity eya sente ezo. Kati twogera ku qualitative tools zino, tulina qualitative tightening, tulina ne qualitative easing. Gyo tujja okutemamu ku mannya tuyite QE ne QT. Kati QT gyota quantitative tightening egenda bweti yo katugisome definition yayo tubere nga tuginyonyola osanga kiyinza okuvaayo bulungi mu makulu then njoke ennyonyolemu akanabakayiseemu nga kazibuka kuteeka kunnyonnyola oba kazibuka kutegeera mu luzungu olwa bulijjo olutali ate lwa basajja ba professor oba baki abanguyira okutegeera ensonga zino eza economics. So quantitative tightening bagamba a monetary policy where the central bank reduces their bank balance sheets by selling off financial assets or allowing them to mature without reinvesting in the proceeds. As qualitative tightening, batugambye wano nti the tool gye bakozesa central bank to reduce the balance sheets. Balance sheets ensi ebeera ne balance sheet yayo nga olaba nti ng'olina sheet y'okuwandiika nti wano enyingiza, wano nfulumya, wano kino bbeeyi, ebintu ebitakwatagana naddala mu positives ne negatives eza business. Kati n'ensi nayo ebeera n'ezaayo. Kati balance sheet zano okuziteringa n'ensi nayo ebeera n'ezaayo era central bank ayezikuuma. Kati bagamba nti selling off financial assets zaayo zino mumbeeramu bonds ne treasury bills or allowing them to mature without reinvesting in the proceeds. What's ekyo jukira bonds n'engeri gye zikolamu naye topic endala nayo nnene nnyo naye bonds ne treasury bills ezo zibeerawo mu bbanga ettono at most mwaka naye bonds zo zibeerawo mu bbanga eddene. Zikola zitya? Central bank erina engeri gyekolamu emirimu gyayo. Bw'oba yeetaaga ssente mu bantu erina certificate zeefulumya negambye ne certificate ogigula $10,000,000 era eriko amagoba ga 5% tugeze buli oba omwaka. Kati obanga asuubudde pepa eyo ng'ebbanga eryo bwe liyitako ogizaayo central bank n'ekuwaamu ssente zo n'amagoba ag'okuba nti obadde ogitereseza ssente ezo. Kugamba obanga aguze ka certificate ako n'okasuubula mu bbanga bwe liyitawo okazaayo n'ofuna interest eyo ekabaddeko. Kati eyemu ku ngeri era gyekola ki gye controllingamu money supply. Nti bw'oba oyagala kukendeza ssente mu bantu ebawa diiru ng'eyo kangiyite diiru nti ebawa eggulawo akatale kaayo negamba nti mulete ssente mugule biiru eno mujja kufunamu ezisingawo. Kati ze treasury bills ne bonds, kati treasury bills zibeerawo mu bbanga ttono naye bonds zo zibeerawo mu bbanga ddene era abantu bangi bakoze business eno ne bagiinvestingamu era bafunamu ssente ne kakati central bank eziyissuwinga era abantu bafunamu ssente. Naye jjukira nti ne commercial banks nazo zikola ekintu kyekimu, nazo zisobola okugaba bonds zaazo oba treasury bills zaazo. However amannya gayinza okukika okusinziira ku bank gy'okozesa naye nga naye esobola okugenda n'ogamba nti oba oyagala kufuna ssente tugeze za kuwola bantu negamba nti ntunda sheet yange eno Bank of Uganda eba egiwadde mandate ng'egikkiriza neba nga ekuggyako ssente n'ekuwa certificate. Ebbanga bwe liyitawo certificate eyo n'ogizaayo n'ekuwaamu ki ssente zo n'amagoba. Ekiseera ekisinga kikola nnyo okusinzira naddala ng'oli account holder era abaziwa nnyo ba big customers baabwe baterekamu ssente nnyingi baleme kubeera nga bakoma okukima ssente ezo ng'ate wadde baziwadde ki abantu abalala. So mu kupinga ssente ezo mu ne bank eyo oba okolamu amagoba. Kati ezo ze bayita treasury bills ne bonds. Kati ezo bagambye financial assets central bank zeekozesa jjukira tugambye ne commercial bank zegikozesa naye eyo concept yeeriwo and allowing them to mature without reinvesting in the proceeds. Kati
bondi zino always zibeerawo time eba eri kumpi kuggwako okubeera ng'ofuna akasenteko bagamba alituwa tukuwaga amagoba ga 10% tugenda kuwamu 15 singa oyongerayo ebbanga lya myezi 6 tugenda kuwamu 20% twongereyo buki ebbanga lya mwaka oba ng'okyasigala ng'ofunamu mweyo ddiiro oyagala okwongera ofunamu ssente ngera olekayo ssente zeezo nga olinda amagoba gali ate onagenda okukola ki okupikinga ssente zo ng'ozaayo certificate eyo. So bills ne treasury bills ezo ne bonds wezikola ki wezikozesa okubeera ng'ejja ssente mu bantu esiba nga inflation nga ssente nnyingi eziri mu bantu oba okuzita oba nga beerawo scarcity ya ssente ate mu kifo ky'okukola ssente endala kati bwekityo bwekikola. So ekyo ekiseera ebisinga economies ez'amaanyi zezitera nnyo okuinvestinga mu treasury bills ne bonds ebasinga okubeera nga bategeera business eno era tu encouraginga nnyo bannayuganda bannaffe bills zino gyeziri ne treasury bills zino gyeziri ne bonds oba oliawo ng'olinamu kasente it is a sure investment kuba government eba erina okuddiza wetabe mu business eyo obe ng'ofunamu ssente. Central bank bwetyo oyinza okukola ki okudiringa nayo n'ofunamu ssente. Kati egyo eta quantitative tightening ebiseera ebisinga tugambye nti treasury bills ne bonds ezitunda ne bajjamu ssente bwezitunda ne bajjamu ssente mu bungi awo beekendeza ssente ziri mu ki mu supply. Kati quantitative easing ebadde quantitative tightening. Kati quantitative easing yo bagamba is a monetary policy tool used by the central bank to stimulate the economy by purchasing financial assets from commercial banks. Jukira quantitative tightening eri QT etwogeddeko central bank ebeegula. Kati quantitative easing ezitunda mu bungi abantu basobole okufuna ssente omuntu ofuuka okubeera ne pepa ye certificate ye ng'eriko ssente bagimugulako awo ne bamuddiza ssente ze ne interest jukira aba afunye ssente nnyingi okusinga luli kati ssente ziba zeeyongera mu economy mu bbanga ettono ennyo. Kati magamba nti kino kyongera money supply, this increases money supply and lowers the interest rates, making credit cheaper and encouraging the spending and investment. Central bank wekikola ekyo neddiza abantu ssente engeri gye zibeera nga abantu abasinga balinamu kasente ne banks zirelaxinga interest rates because zibadde ziweera abantu loan nsonga abantu abasinga bafunyemu kasente okuva wano bugenze mu bank ate weewoleyo mu commercial bank yonna oba nga weewolayo akasente osobola ogenda ewa munno afunyemu ku ssente n'aba nga akuweera ku magoba aga wansiko. N'olwensonga eyo commercial banks weziraba ekintu kino ekya quantitative easing nazo zirelaxinga ki interest rates zaazo mu nsonga eyo ne ziba nga zikola ki zikakkanya interest rates. Bwezikakkanya interest rates abantu abasinga bayongera okwewola ne bakola bizinesi zaabwe ez'enjawulo basonga bizinesi ezisinga zonna zitambulira ku loan. Kati ogendayo okwewola interest rate nga ya wansi osobola okuzzaayo loan eyo mangu mu budde era obeera encouraged okubeera nga oinvestinga nawe mu bizinesi ez'enjawulo. So nga tumaze okunnyonnyola quantitative easing ne quantitative tightening wano question eno wejjira obulungi webigatta ebibiri ebisatu ebyo ne central bank rate question eno wetandika okuweera amakulu nti kisoboka gavumenti okubeera nga eprintinga ssente zino oba central bank ne printinga ssente zino neba ng'eziwa abantu buli omu n'aba nga ali bulungi. Kisoboka bulungi nnyo ekisekera ddala okutereezaamuko emabega nga tukula batugamba nga ssente za Uganda ziprintingibwa mu nsi za Bulaaya ne bazituleetera wano era ensi ezo zitulinako obuvunaanyizibwa ku ngeri economy gy'erina okukola ki ssente zaffe engeri gye zirina okubeera nga zitambulamu. Ensonga eyo neyongera obbajjukiza oba kubanyugamba abadde batannaba kukitegeera bakyatambulira ku nkola eri gye batugambanga ti nno ate ssente zaffe ziva mu nsi za Bulaaya naddala mu bacolonizers waffe oba World Bank yaziprintinga. Nedda si bwe kiri n'akamu. Central Bank eyaffe Bank of Uganda yennyini ye printinga ssente. Ndoza kyagambibwawo okwongera okutegeeza abantu oba okubajja ku mulamu oba okusaba gavumenti eprintinga ssente ez'enjawulo naye nga amazima gasigala gali nti Central Bank yennyini Bank of Uganda eprintinga ssente zaffe era baziprintingira wano mu Uganda. Kati kino
nzo kiba kizeemu question yaffe mwanyinazo gye yabuuzizza. Ssente zino zisobola okubeera nga ziprintingibwa, naye oluvannyuma lw'okuwulira ebintu bireebire nti ssente we zeeyongera mu economy ate ebintu biduumuuka mu bbeeyi, awo wajjira akakodya ate akasinga okubeera akabi, kubanga buli ssente we zibeera ennyingi ennyo mu economy okusinga ku economy engeri gye producingamu ebintu byayo, tugambe economic output eri mu ggwanga, tekimataringa nnyo bantu ki abazirina, ebintu bigenda kweyongera ebbeeyi kubanga buli omu abeera alinamu ssente, ate nga ssente zo tezina kye zigenda kugula. Mu economic language bakyama average aggregate demand will exceed aggregate supply. Kiba kitegeeza prices zigenda kweyongera waggulu. Ati tekibeerawo inflation ejja buli kimu ate ne kiva mu order, kuba buli kimu kibeera kya bbeeyi. Olwo olina ssente naye lwedera ebintu bya bbeeyi, ogendagenda nga sukaali gwe wadde oguza luli ku nnusu 100, buli okusinziira nti buli omu akimanyi nti ssente weeziri, buli omu asobola omugula, oli kyakola naye kwongeza bbeeyi ku sukaali. Gwe wadde ogula 5,000, shopkeeper oba factory mukola yennyini emwongeremu 3,000, kasonga bakimanyi everybody can afford. Kati ate bwe kibeerawo ebintu bijja kweyongera ate bbeeyi kwambuka. Kati engeri gye nti mulimu phenomena eyo oba query eyo ewava obuzibu bw'okuba nti gavumenti esobola kuwa buli omu ssente, era ekyo tekifikise okuba nti no gavumenti egenda kugabira buli omu ssente abeere nga alinamu ssente, tekifikise nga ensonga ya unemployment nti abantu tebalina mirimu, wabula abantu baba balina kukozesa ssente ezo gavumenti zeetaddewo entono zisobole okuzaala ssente endala, batya singa output yaabwe naddala mu manufacturing oba mu agriculture increasinga. Ebintu bibeerawo bingi ebyokugula ne ssente ziba zirina omugaso gwazo, naye bwe bibeerawo ebitono, ssente z'olina kazibe nnyingi zitya ziba tezijja kugasa okuggyako okwongera ebbeeyi y'ebintu. Kati eyo question answer wekyo weeri yeeyisedde kisoboka, naye kiina challenge emu nti output yaffe nga Uganda naddala aggregate output ntono nnyo, bintu bitono nnyo bye tukola mu Uganda, n'olwensonga eyo okuwa gavumenti go ahead okukola ekintu ng'ekyo, Uganda eba erina okuba nga yeetaba mu nsonga za manufacturing naddala okusinga, ntulekera okubeera nga tuyingiza ebintu ebisinga okuva mu nsi endala. Era wano bubu oba build Uganda, buy Uganda, build Uganda, awo ate weesinga okukolera, kubanga tubanga twetaagira ddala ssente gezibeere nga zeeyongera mu nsi. Twekitegeeza manufacturing sector yaffe tulina ogiwa amaanyi okubeera nga tukola import substitution ey'amaanyi. Ebintu ebisinga ebibadde biva obweru tubikolere wano e Uganda, awo ne gavumenti ebisobola okureleasinga ssente okubeera nga zijja mu bantu. Naye okunnyonnyola ku nsonga eyo, yeyo economic perspective eriwo ku nsonga eyo, ensonga lwaki gavumenti esobola kikola. Siga nti ekikola mu malisi, naye policies ziba zirina okubeerawo ezistimulating manufacturing industry naddala okusinga, kuba Uganda tetuimportinga nnyo ebintu bya wabweru, oba okuggyako zino inputs za agriculture nga fertilizers, ebigimusa n'ebirala, ebifuuyira ebirime. Kati ebintu nga machinery yenna tumujja China, tumujja India, tumujja mu nsi nga zi Germany ezaakulaakulana, emmotoka zaffe tuzijja Japan ebusinga, then ne mu Europe, brands z'omu Europe awo ez'amaanyi, ne brands eziri mu America abantu baziyingiza wano, zi Mustang, gwegamba Ford. Economy yaffe tukozesa ebintu bingi nnyo n'ebyonna biva bweru. Kati tetulina mugaso lwaki tuba tukola central bank efulumya ssente nnyingi nnyo, ensonga zonna ziba zigenda bweru, ate n'abantu ba bulijjo bati bagenda ganyulwamu nnyo olw'ensonga nti si bennyini si be bakola emirimu egyo. So kibeera dangerous nnyo, era bw'eba ekikola mu mpola nnyo ezireleasingako ntono, naye ebiseera ebisinga ebyo ate bibeerawo mu political field naddala nga gavumenti ezeetaaze for political reasons. Naye neera mu kunnyonnyola ensonga eno okwongera okugittaanya, tuba tulina okutunula ku nsonga endala ziringa nnya, naye kanziyise mu bufunze tubeere nga tufunza show yaffe ey'olwaleero. Sookera ddala tugenda oba olina okutunulira ku history of money, ssente zajjawo zitya
okuba nti ate zireeta obuzibu buno bwonna. Ekyokubiri waliwo kye tuyita gold standard, waliwo ne kye tuyita fiat money. Kati fiat money ne gold standard awo nawo waliwo obuzibu, era bwe tuba tugenze deeper mu nsonga eno nga wali wasooka tutegeddewo bulungi, kigenda kukuweera challenge endala ekirimu oba obstacle endala gye tuba tulina okubuuka okubeera nga tuprintinga ssente buli omu abe ng'afuna nga sister waffe oyadde akibuuzizza oba nga ye wayadde akirowooza nti nno kyetaagisa. Oba oliawo nga n'Abannayuganda abasinga bonna ffenna tuba tukyagala, naye obstacles eziriwo zeezo. Kati history of money, ssente jjukira ssente, edda tewabeerangawo ssente, naye waliwo theory gyetambula naddala kuva ku mwami gw'ayita Adam Smith gw'ayita father of economics, naddala abali interested ennyo mu capitalism. Omwami ono mukulu Adam Smith yawanika akatabo ka Wealth of Nations, era akatabo ketandikirako soma naddala abantu bagala okugaziwa ennyo mu nsonga za economics. Kati omwami ono aweebwa ekitiibwa kyamaanyi nnyo kuba yayogera ku bintu nga specialization, nayogera ku division of labor, nayogera ku nsonga za capitalism, wealth creation individually, on a farm level and also on a national level. Nayogera ku increase of output and production. Ye musajja ali very well good, respected in the economic field or in the economic arena. Naye wezimu ku criticisms ezizze mu recent years nga bacriticinga ku zimu ku theories ze, boogera ku nsonga gyayogerako mu the Wealth of Nations nga yogera nti history of money, esente gye zaavira ddala mu nsonga za barter trade, then ne wajja wabeerawo okuinventinga ssente. Naye critic number one onali very recent, erinnya lye njali yesigaliza oba ogisooka okumunoonyaako awo noba ng'oyongera omutegeera. Baga teriyo evidence yonna eraga nti ensi yonna yatambulirako ku barter trade. Barter trade ali mu theory ne myth, kubanga bagamba nti wetutyo bwe twali, ensi wetyo bwe yali, era yavamu eyo stage okubeera nga twadoptinga okukozesa paper currency. Naye tesiwe kityo bwe kiri, abantu ba exchanginga ng'ebintu by'enjawulo neno nti na society level oba national level or anything, kubanga kyabeeranga kizibu nnyo okubeera nga omuntu olina ky'olina ate nga n'oli alina ky'alina, naye nga mwenna buli omu ayagala kya munne. Mu Luzungu kye tuyita double coincidence of wants. Tekisangika okuba nti nina essimu naye nga njagala sukaali, nga nalina sukaali ayagala ssimu eyange okubeera nga tu exchanginga. Wabula ate essimu mba nagitwalira muntu mulala ate nampaamu oba ekikopo, ate ekikopo n'ekitwala ewoli nampaamu essowaani, ate essowaani oba oliawo gy'ayinza okwagala naye waagigaana ng'ayagalamu tugeze omuceere, ate mba nnotunda essowaani eyo oba amasowaani ago ate nfunemu omuceere ndoke ngumutwalire, ate alyoka ampeemu nze sukaali gwe njagala, naye ng'essimu ate nagivuddeko dda negitambuza abantu bangi. So bagamba mu society yonna teriyo record ya kintu bwekityo, era ndowooza wabeerayo ng'olinayo jjajjaawo baani oba jjajja wa jjajjaawo nga wawulyako nga wanyumya story bwetyo, then kijja ba kirungi nnyo oveeyo nkwegatteko nange tuwoleze criticism yaffe ew'omwami wetu mugambi nedda mwami Adam Smith yali mutuufu, naye nga history alaga ne evolution of money nti ensonga ya barter trade teyali on that level. Naye ensonga eriwo, abantu bakozesanga coins, okutandika kwali mu modern eras bakozesanga IOU notes oba era nga zaavira ddala China. Abantu basinga okukozesa ensonga eno okugiwa earliest recorded history wa mu China, okuba nti ba emperors abo bakolanga ssente nga zirina coins ngera balawo naye bazikolanga. Naye batukanga ekiseera nga alina abantu bagenda okukola trade, naddala long distance trade okuva mu Asia eyo, nga bakyusa ssente ezo ne bamuwamu olupapula, akapapula ako nga kaliko bulungi nnyo nti kabaka amukkiriza okufuluma wabweru, era akantu kano kali worth $, wa gold yenkana bw'ati ali eka
so muwe ebintu bino kati gobere nako olituuka ekiseera baleme tambula na sente nyingi ojja tuuka ekiseera okoleki okaleeta tukuweemu sente oba zijja kujja oluvannyuma nga tumaze okufuna ebintu ebyo sente wezi zatandika paka wetutuusa ku ssaawa zino ebisinga biri relevant ku topic eno paka wetutuusa ku ssaawa zino nga tukozesa sente eza bulijjo ate ka tuyingidde ne mu digital currencies naye ekyo kiraga ki paper money awo yatandikira okubeera nga afuna omulamu. However, paper money alimu ebintu bibiri byetulina okubeera nga tutegeera. Owo gye bayita gold standard, ono gwe bayita fiat money. Kati fiat money mwanyinazo gwe yadde ayogerako. Era nga gold standard muzaga tukwe tusooka nayo. Edda sente okubeera nazo okuba nga ziri printed mu central bank, walina okubeera nga ziri backed up by gold. Yoita intrinsic value. Okubeera nga sente zitambula mu economy, ensi yali yeetaaga okubeera nga efuna gold yali worth sente ezo. Tugeze Uganda yali erina okubeera nga sente ziri mu circulation ziri equal to gold, ziri equal to the worth of gold yali mu central bank. Gold wabanga liwa billion tugeze billion 10 eza Uganda. Sente ziri mu bantu zirina okuba nga ziri billion 10. Nga mabega eno sente ziri backed up by gold. Naye mu recent years government nyingi nnyo era abasinga badde zakyali ku gold standard. Naye twakola transition abantu abasinga ddala okutandika n'ensi eya America, USA. President Nixon nga akyali aliko. Omwami oyo Richard Nixon ye yasalawo okubeera nga asayininga statutes zaabwe oba amateeka ageewaabwe waka nabanga US dollar yagijja ku gold standard yeeyo natanga okukola fiat money. Fiat money yaliwo atya government printing sente neziwa value ng'ebaddewo naye nga tezirina backup yonna kugamba nti no gold kugamba central bank egenda bote balina central bank balina Federal Reserve. Naye tugeze wano mu Uganda central bank eyinza okubeerawo negamba nti abantu Uganda beetaaga sente nti lwekitongole wekiti kyetaaga sente nti beetaaga sente okusasula abakozi ne printinga sente nezibanga ezikola ki ezibawa nga teziri backed up by gold. Era ensi zigenda zimuvinga okuva ku gold standard yeeyo azidda ku fiat money. Zisinga zimuvinze naddala ziri ku capitalism, ezisinga zonna zimuvinze zivudde ku gold standard. N'olwensonga eyo kisoboka bulungi nnyo nga mu mwanyinazo yatugambye nti government okukola ki okuprintinga sente zino ziba nga ziyamba abantu. However, challenge yaffe badde muki mu kumanaginga inflation. So ebintu ebyo bibiri otwogera ku fiat money ate nga nkiwa ne central bank yaffe essaawa zino egikozesa olusinga measure naddala mu biseera bya crisis, economic crisis waguddewo ensonga yonna eziprintinga neziwa oba nefuna engeri gyezidistributingamu eyo ebeera government esinga okumanya wa central bank esinga okumanya engeri gyegenda zidistributingamu naye nga bazifulumya nezibeerayo era nezikolera abantu bali. Naye kintu ekyo ebiseera ebisinga kireetawo kibayita ki inflation. Kati ekintu ekyo kibeerawo nga kwoseza fiat money lwaki bakitya ate nga kisoboka? Lwaki central bank etya nnyo okubeera nga ewa abantu ebbeetu oba eyamba abantu ng'ekozesa fiat money? Fiat money ono aliko obuzibu tugende buli bumu oba obulala buli mu exchange rate naye tuba twogera ku nsonga z'ewaka alina obuzibu buli bumu. Ekisookera ddala inflation wejja nga ebaddewo esobola n'okubeera hyper. Oyinza okulaba nga ebintu byeyongedde ebbeeyi mu kaseera katono nnyo, ekintu ekibadde $50,000 kiri mu $2,000 oba 3 twakirabako mu nsi ezimu nga ogendayo n'ensawo okugula ekintu ekitono ennyo ensawo ya sente naye nga inflation webeerawo bagamba it erodes purchasing power. Ekyo kitegeeza nti abantu babeera ne sente ezo emaze gazitabuti ate nga tesoose kuzibalirira nnyo. It erodes purchasing power. Buli omu aba alina sente ezisobola okugula ekintu kyonna, sente ziggwamu value. Sente jjukira zirina kubeera nga ziri scarce okubeera ne value naye kyensonga ki bazibakinganga up ne gold.
naye fiat money y'engeri gyetali backed up by gold talina intrinsic value, it erodes purchasing power. Purchasing power y'abantu reducinga. Kati ekyokubiri, it devalues the country's currency. Sente zammwe ozigwa ebbeeyi era kiba kitegeeza nti kiba takala devaluation mu economics oba mu luzungu mu lulimi olungereza nti sente devaluation ni appreciation eba valuation of your currency. It is ebe value efunye value, it is value, it is value, it is adding value, or it is multiplying in value. There's a multiplier nti egenda eyongera ki value. Naye devaluation ye opposite, nti sente zammwe ezo 10 oluwadde lugula tugeze ekikopo, kati 10 terusobola kugula yadde oba ekikopo kiba kitegeeza kigenda kudda ku 12,000. Kitegeeza ko 10 kawati kakyalina nnyo value. Ekyo tukiraba ku coin yaffe eya K5. Akataano eyo coin ya 5 edda wetwakuliranga osobola okugulamu sumbusa. Unfortunately kati alistem naye kati sumbusa erinako 5. Kiba kitegeeza olwatano okumpi lunatesobola kugula yadde ejjirita. Kati ejo eta devaluation. Our currency lost some value. Naddala K5 kukaluzingira ddala value. So ebintu ebyo bibeerawo, sente ozibeera nnyingi nnyo mu bantu, ebintu bwe bityo bitandika okubeerawo. Kituuka ekiseera nga n'ako 10 akadde kakutambuza okuva wano paka wali okulinnya boda nga ajja kusaba 2,000 nga ko 10 tekakyalina kikasobola kukola. So eroding purchasing power nyinza okyongerako ku bintu kirabika nga ekyangu kubanga era kizibu ne lulimi Lungereza, naye otunuulira abantu bano ab'emirundi mu situations zino ez'emirundi esatu otegeera obulumi obubeerawo. Ekisookera ddala purchasing power yo bwebeera eroded ehaminga abantu abasavinga sente oba it discourages saving. Purchasing power bwebeera eroded, sente ozibeera ennyingi, inflation nebeerawo. Ekintu ekibadde eky'olukumi ng'olina kifunira ku 2,000 nga wasavinga omutwalo gumu obeere ku kisinga obwangu n'oguteeka mu mobile money wano oguteeka ku bank. Sente ezo ogenda hyperinflation eyo nebeerawo nga tugeze fiat money yekireese. Kiba kitegeeza omutwalo gwo gwe wasavinga luli nga gusobola okuyamba okugula tugeze kilo za sukaali 2, ogenda ogujjayo nga guguleemu. Naye nga jjukira wasavinga kubeera nga weetaasa ki mbeera ya maaso, kubeera nga tekunyigiriza oba kubeera nga sente z'osavinze ezo zisobola okuyamba ekya, naye ogenda ozijjayo ekintu kyo kiba inflation ebaddewo olwa fiat money, consequences zeyinza oleeta nga tokyasobola kigula mu bbanga ate ttono ennyo. Kati purchasing power ey'omuntu asavinga ye abeera ready akolera mu loosi, kuba ogenda ozijjayo ng'olina kuzidda bulinga ate okukola ekyo okufuna ekintu kiwasavinga nga oli wakibala ng'osobola okifuna. Ekyokubiri, ku bantu abawola naddala banks ezaabwe, era banks ezosobola kikkiriza tezikyagalira ddala ate nga commercial banks ezitulamu ne bank tezikyagalira ddala lwa nsonga eri bweti, zikuwola ku magoba lwakuba nti omuntu eyewoza ye aba afunamu. Naye omuntu akuwola leero 10,000 nga gisobola okugula tugeze laptop 10,000 ngeza bugeza oba kambala ekintu ekali kigwamu obulungi 10,000 nga gisobola okugula radio gye bayita nga kimanyi bulungi nnyo nkuwoze naye ngenda omuntu zompadde oba omusingo gwompadde gwa radio ya 10,000 mpya. Kati wabanga yakuwera ku magoba nga ga 5%, namanya nti 5% gagebeera amagoba age. Ekintu ekyo kibeerawo fiat money n'abeera nga bamureleasinze buleleasinzi bwe batyo, abantu ne bayongera okufuna kasente, oli ayanguyirwa osasula era ye ebbanja ly'abasobola disasula mangu. Naye jjukira ogenda muddiza sente ezo nga tezisobola kugula radio namba yaba akoledde mu loosi n'amagoba gwaba akuteereddemu wano naddala nga credit
ina fixed interest rate, amagoba gaba kutereddemu wano nagaba agenda fiirwa bufiirwa lwansonga gw'olina ssente ofunye naye yeze yakuwolerako tezikyuse ate ng'ebintu byeyongedde ebbeeyi buli wamu ne ssente ziruzinze vali kiba gweoyanguyirwa okumuddiza naye yaba akoledde mu losi ebbanga lyonna lyaba akuweredde ssente. Kati abo bantu abokubiri abafiirwa nga fiat money abaddewo nga bamumishandlinze. Ekyokusatu, abantu abafuna omusaala omugereke nti oba ofuna omusaala gwa $5,000 omwezi, inflation newebeerawo tesujja gigatta nnyo ku fiat money kuba inflation esobola okubeerawo olw'ensonga yonna naye inflation kasita ebeerawo naye nga fiat money ye alina guarantee y'amaanyi nti oba mishandlinze inflation automatically eba erina okujja. Naye omuntu afuna omusaala ogw'Emitwalo 5 ng'alina boosi we agenda musasula buli 3 oba buli 27 nga abasinga oba abasinga bakikola nga 27 ku nnaku z'omwezi oba 25 ku nnaku z'omwezi 3. $5,000 ogenda okugamuwa luli ng'asobola osasulako rent. Jjukira landlord walaba ng'embeera eyezzeewo ebintu birinnye ebbeeyi naye ajja mwongeza. Abadde asula mu nnyumba y'Emitwalo 25 bamwongeremu 5 kale adde ku $3,000. Nejjukira obadde $1,000 ameka 5 n'afisaawo 25. Ebintu bwe beeyongera ebbeeyi n'amwongeza ennyumba. Bwe togenda kwongeza musaala guno kusinziira ku interest gundi ku inflation ezze mu ggwanga. N'olw'ensonga eyo akozesa omusaala abadde afuna $5,000 abagenda asasulayo $3,000 abasigazaako $20,000 gokka okubeera ng'atambuza obulamu obwa bulijjo n'okugula ebintu ebirala mu expenditure ye nga waba abikoze ki waba abiplannings. So naye aba afiirwa $3,000 gano bwe bagamuggyako ng'abadde abaze nti agenda kuggyako 25 agikozesa ekirala. Engeri gye nti inflation weeri jjukira ebintu ebirala biba bifuuse bya bbeeyi naye aba ayongera ofiirwa lwansonga omusaala gwe tugwa tegweyongedde ate ng'ebbeeyi y'ebintu yo yeeyongedde. So n'olw'ensonga eyo kintu kye yabuuzizza mu sister waffe yabuuzizza ku nsonga ya fiat money era nga tugisembezzaayo lwansonga kiyinza okuggyayo amakulu ate mu bulungi nnyo nga kitandikidde emabega ddala ku quantitative easing. Okuva mu quantitative easing fiat money ayingirawo awo. Fiat money wayingirawo nga tuvudde ku gold standard. Fiat money y'omwangu okukola ki okuprinting era gavumenti esobola bulungi nnyo mu printing. N'olw'ensonga ezo eziguddewo emabega ze tunnyonyoddeko ziviira ddala mu inflation, kizibu okubeera nga gavumenti eyinza okwesiga economic data nga si mulowoozeeko bulungi okubeera nga etwala approach okubeera nga ekola ki releasinga ssente in the case of fiat money neba nga eziprintinga abantu bonna babeere nga bafunamu. N'olw'ensonga eyo kisoboka bulungi nnyo era nga sister waffe tumunyonyodde mu ntandikwa naye olwa challenges ezo ezirimu eziva ku inflation fiat money akalubamu. So show yaffe wete wetambudde olunaku olwaleero mwewale nnyo okubeera nga muwuliriza ensonga ya sister waffe n'ensonga ya inflation, fiat money, quantitative easing ne quantitative tightening nga twogera ku nsonga ya monetary policy era. So mwewale nnyo oli eddala kutuwuliriza, mwongere okusharinga video zino, mwongere okubeera nga mubuuza ebibuuzo byammwe tujja kugezaako okubeera nga twongera okutangaaza okyetaagisa wonna oba teekako comment. Namba yaffe ya WhatsApp kweri ku video eno obeera nga otusindikira ka WhatsApp oyongere okututegeeza wa tuyinza okunnyonnyola waawolaba weetaaga okunnyonnyolamuko okusingako awo. Tuba tukozesezza Olungereza oluusi ate nga si gwe omulamwa gwe twatandikirako nga tekivuddeyo bulungi nga wadde okyetaaga mu Luganda. So okusindika mu comment yo oba osobola okusindikira ka WhatsApp ne tubeera nga tukuddamu nga twongera okunnyonnyola ensonga zino. Oba oli wano okukola researches endala ez'enjawulo tube nga tukomawo okutereeza oluusi biba birimu oba okwongerako. So mwebale nnyo mwebali eddala Bannayuganda bannange okuwuliriza n'okulaba. Mwebale nnyo okubeera nga tuteekamu obwesige n'okubeera nga mugoberera show yaffe eno paka ku episode eddako. Beeyanziza nnyo beeyanzenge era nga show yaffe eno siyinza kuvaako nga seeyanziza abakulu abateekamu kasente abakatstayers twegaseeko n'omulala tweyanziza nnyo tweyanzenge sister waffe mwanyinaffe wa Style Heaven
atunda hijabs, abakyala abasiraamu mwenna n'abatali basiraamu abanyumirwa okubeera nga mwambala ku ngoye ez'obusiraamu. Zibanyumire bulungi nnyo, quality azishipping okuva e Turkey, okuva e Dubai ne wano mu Africa. Ayinamu African prints ezaffe eza wano ne African designs. Mubeere nga mwettanira mwannyinaze oyo baba bannyinaffe wano ne baganda baffe abakola business naddala wano mu Uganda. Yongere okubawagira, mwongere okuwagira QRCF, Malik Economic Policy Analyst ku QRCF. Mwebale nnyo, mwebale ddala paka sheddako, mweraba.